ne lwakuba twerwanisa nnyo ffe omusingi ogulina okukulaakulanya eggwanga lino kati gweolwanisa enkulaakulana ya Hamu oba weerwanisa kale Hamu naye tajja bikola naye anaabikola ffenna tubeerewo nga tuli baavu eggwanga linaakulaakulana ate nga tetulizimbye nga ffe bannayuganda. Ekimu oyogedde ensonga ndowooza abasinga gye tutambuliramu ku mirimu mu makampuni na buli wamu. Hamisi Kiggundu atuuse waatuuse. Omuntu okujja okwebuuza nti Hamisi Kiggundu atuuse atyawo bwe tusomye ffenna bwe tubadde ffenna atandika kumulabanga omulabe we n'atandika kumulwanyisa. Tukyawanye abatusinga okusinga okubasembeza. Oba oliawo nga kiva na kummwe nti bwe mutusinga muyingira ensi eri endala. Naye ekirungi ekikiriko we ngamba success and failure based on reason and reality. Hamu aba akoze n'atuuka waatuuse. Ekisooka eno ennyumba teyaliwo nazimba ki? Nze buli kintu kyennyina nakivuba oyo namumenya nenziramu ne muzimba buto. Eri yonna nagizimba factory ndi musajja muzimbi. Kitegeeza ebintu bino mubirabye nga ttaka kkalu ne mujja ne mubiraba nga emisingi gisimibwa ne mubiraba nga bifuuka ebizimbe ne mulaba nga mbiteekamu businesses era ne mundaba nga ngaggawala. Hamu waaba akoledde wano we nakoleranga mu kikubo wali n'edduuka lye napangisanga basobola okugamba nti Hamu yali yatandikira wano n'ebigere byange bikyaliwo. Kugamba ekintu ekiri best on reason and reality kibaako n'omukululo tekigwa bugwi. Ffe tukola bino byonna okugezaako okulaga bannayuganda bannaffe nti bisoboka naye tebekkiririzaamu. Ekyobulabe ekisinga obulabe nga we ndabagamba nti enjawulo eri wakati w'obugagga n'obwavu kufumiitiriza. Mu bwongo woba okikkiriza era nga ne bwongo okiyina nti toligaggawala nkulayira tojja gaggawala.